kumbe kibaluma okubeera nti no hosting abantu kati nze njagala nabo bajjeko ku YouTube bagikoleko bakubire ku bannaabwe ku ssimu nti love mase wanje inze jasi oba inza ono mwala mpozi yani inze big voice badde njagala kukyazaako ku YouTube channel yange njagala ndabeko ku energy bwetyo bakyala twe supporting tutula wansi notandika ku bringing mukazi munno down mu mulimu gwe kushigera tomanyi tonsikanangako tomanyi na jinsula naye ng'olyawo wefudda mmanyi mulekera ebintu by'okutuheetinga n'okutubiifinga kumbe emirimu gye tukola mugyegomba naye ng'ate temugisobola naye nze kambabuulire ekikono kye munkubye mbeera mwesinga kati nkita kubanga ekikono kye munkubye singa kino ekintu nali wakita singa nakitadda kuba banamwe nga munkubye ekikono kye munkubye singa eno gemu nali wagivaamu singa nagivaamu da naye bakwano temumanyi kye mulwana nze siyenza omuntu gwe muyinza okumala ganyigira bwe mutyo mutooke nzijukira weewaliwo saga ya douche nendaba omusajja omukulu bamuyita Edi Meza yange atudde ku live ng'agamba oyo Hadija Kigozi kaweddemu ekike media tegenda kuddamu kukola omusajja omukulu nze mbatunuulira neŋŋana naye mmwe ate okumanya Edi Meza yaswala naddayo mu inbox ya Edi Meza yange nina ennamba gye musaba nga nina gayi gwe njagala okukyaza emulaga nti Edi Meza YouTube ekyatambula I'm still hosting and I still need interviews byemukola tubiraba lwakuba nti no tusirika nze siyenza omuntu ajja ku live buli kiseera mbuno nzije ku live netale kubanga nze byensobola okukola mbimanyi olumu nzija ku live nenga akatimba gambe ki so simala gereeta ku live ebyo byaffa mbuno simanyanga neteeka ku live nekozesa live no kati mwabalowooza nti nno musobola okunvuma ne munvuma mbu nenkwata akazindalo nekawumuza wansi mulimba that is not gonna happen okujjako ng'asazeewo nengambo bakati Hadija kangende nkube ku kyeyo kankyuseemu bino kambireko oba binkoze bwe biti ne bwe biti naye nammwe nze kye mbagamba mujje tukole mulekerawo okumpala n'olwa YouTube muli bakazi nga nze mukere ku makya mukwate akazindaalo mujje tukole situka busitusi okere ku makya okwate kamera nawe ogigule ojja ku YouTube tukole awo osooka otegere YouTube haso gyerina olekerawo okukola ki okwogerera YouTube nabalabye nga bantaginga nga bagamba nti n'olwokuba nga gayi yansharingira news za Nicolo mbuno nga balowooza mbuno obanyiza okubeera nga nze yazitadde nze byo sibikola news zisaaziraba saazibikula nazibikula kozi nze saalaba bwerere bwa mukazi munnange ge mazima sisobola nze bwe manjagala kulaba bwerere bwa mukazi nteekawo obuteesi ndabirwamu nga neeraba naye busimanya bampereza news busimanya zibikule era nze n'omuntu ansindiki nze okuva lwe bampereza ekifaananyi kya Isima omugenzi jjaja Ichuli Allah mwejjana nga Isima ali mu kitaba ky'omusaayi n'enkibikula nga simanyi mu butuufu simanyi kigenze mu maaso siina kyemmanyi nti oba Isima afudde wallahi bila sitaggwe nti Allah yantonda saabubikula ate nze sobola kulayira ku linnya lya Katonda kubanga abantu abamu balowooza babeera boononefu n'abalala boononefu kati mbwe mbubikula bungaseeki nze okuva lwe nabikula
nabikula video ya Isima ngali mu kitaba ky'omusaayi kifaananyi nga bamusse ngali mu mmotoka. Lwe lunaku lwe natalinga on gundi mu WhatsApp ng'ebifaananyi tebisobola kwedownloadinga automatically.